Assalamu alaikum wa rahmatullahi wa barakatuhu. Alhamdulillahi wa salatu wa salam ala rasulillahi wa ashhadu an la ilaha illallah wa ashhadu anna Muhammadan abduhu wa rasuluhu wa ba'd. Nga tweyongerayo mu maaso n'okusoma kwaffe ekitabo kye bayita Kitabu Tawhid, nga nsuubira tugenda ku mulyango ogw'omunaana mu kino ekitabo ogw'omusanvu okwejjukanyaamu ku byayise twagambye jjo twabadde tusoma ku bikendeeza imaani yaffe nga mwe muli okwambala obuntu nga tusuubira nti mwe muli okuwonya oba obuyirizi n'ebisigalidde. Leero insha Allah tugenda kubeera nga tusoma omulyango gwaffe oguyitibwa baabu ma jaa fi arruqa wattamaim. Ti omulyango ogwo gutegeeza ki? Arruqa bye bigambo ebyogerebwa omuntu ng'akoze eki? Nga mulwadde, tukuyite okulaamiriza. Ne bagamba omuntu najja ne bamulaamiriza, oba n'ebirala ng'ayagala mikisa ne balaamiriza ku mmotoka ye oba ekintu ekirala. Wattamaim, ejjo twayogedde ku attamiima nti tuziyite embira, batera zikozesa nnyo ku baana abato nga yakazaalibwa nga baagala abeere ng'akula bulungi oba nga atiibwa okubeera ng'akubibwa ekiiso n'ebintu ebirala ebyefaanaanyiriza bwe bityo. Insha Allah leero tugenda kutandika ne hadithi yaffe eya Bashiri al-Ansari abeera ng'atugamba nti lumu yali n'omubaka nabiina Muhammadin sallallahu alayhi wasallam nga bali mu lugendo, n'abeera nga agamba nti bonna babeere nga bajja oba be yali nabo yabeera nga abagamba babeere nga bajja alqiladatun, bintu bibeera nga bikomo ne babiteeka mu nsolo, ensolo ezo kubeera nga tezikola ki? Tezifuna buzibu oba tezifuna kabenje oba zibeere nga ziyina emikisa. Mweno hadithi tufunamu ki? Oyinza okugamba nti hadithi eno nga temulimu bye twogedde wali waggulu. Hadithi eno tufunamu nti ekisookera ddala okubeera nga nti bino bye tuyogeddeko bikwatagana ne bye bateeka mu bisolo, bikwatagana ne attamaim, ebintu bye basiba mu baana oba mu kiwato oba ku kigere, abaana babeere nga bakula nga balina ki? Emikisa. N'olwekyo tusembezesa eno hadithi olwekyo. N'ekirala ne tufunamu nti okubeera nga osanga omuntu oba ng'akola ekintu ekibi, okubeera nga omukubiriza okubeera nga takikola, ekibeera nga kikuuma enzikiriza ye, okubeera nga tekendeera oba nga tekutukawo okubeera nga ava mu busiraamu. Ne tweyongerayo ne hadithi eya Ibn Mas'ud abeera nga atugamba nti inna arruqa twakyogeddeko nti kwe kulaamiriza, kwe kulaamiriza okubeerawo ng'omuntu alwadde, ne bagamba nga we mubimanyi abatera obiwulira, ne balaamiriza ku muntu nti oba tagendako kisiraani oba ekisiraani kimuveeko n'ebisigalidde. Nti tamaim twazoogeddeko nti embira oba ebintu bye basiba mu baana babeere nga bakula nga balina ki? Emikisa. Attiwala kubeera ebintu omuntu eddogo oba okubeera nga oyagalisa mukyalawo abeere nga akwagala oba bbaawo abeere nga akwagala, eryo eddogo ery'omukwano. Nti shiriki kubeera ki? Kweraguza oba kubeera kugatta kwani? Allahu subhanahu wa ta'ala. Arruqa twongere okukigaziyaamu. Arruqa ekisookera ddala nti ebigambo ebisomerwa ku muntu nga mulwadde, ekisooka tuyina Allah subhanahu wa ta'ala, ebintu Allah bye yalikomandinga nabyo n'omubaka okubeera nga bisomebwa. Obimu ku byo mwe muli suratu Nas ne suratu Al-Falaq. Ezo bagamba ti singa omuntu asoma ezo aya bbiri ti Allah amwesembereza obubi wala n'abeera nga tatuukibwako ki? Kantu konna kabi. Ekirala attamaim, ezo zo twazinnyonnyodde, ebimbira ezisibibwa mu baana. Attiwala kubeera ddogo, kubeera nga ofuna oba bbaawo abeere nga akwagala oba mukyalawo abeere nga akwagala, byonna kubeera kugatta ku Allah. Naye mwattu nti kuno okugatta ku Allah kulamula kutya? Ti okwo kubeera shiriki entono,
ti okugatta ku Allah okutono naye wadde kutono ate era nno ssebo oba nnyabo kusobola okubeera nga lyerimu ku zambi eddene ng'era wetujja okusoma oba wetujja bitegeera mu maaso nti amazambi amanene gabeera nga kuliko ekibonyoobonyo ku yawmul kiyama. Ate nno omwattu singa obiyitiriza n'osukka ekkomo oyinza okubeera nga ate ogenda mu shiriki omunene akujja mu busiraamu n'obeera nga ojja kuwangaalira mu muliro. Ne tweyongerayo mu maaso ne hadithi ya Abdullah bin Uqay abeera nga atugamba nti omubaka nabiina Muhammadin sallallahu alaihi wasallam yennyini yabeera nga atugamba ti singa weekwata ku kintu Allahu subhanahu wa ta'ala akikulekera n'ogamba okugezesa ewaffe e Uganda oba ewaffe abantu abamu omwana wazaalibwa bagamba omunaaza kayayana azif n'ebidagaladagala ebyo ti omwana akula nga ayina emikisa. Wabula nga nno eri eddagala teriri commanded from doctors, ekitegeeza bateekawo bintuntu byabwe kubeera nga kunyumisa bintu naye nga tebiriiyo ti badokita abatusingako obukugu mu bintu ebyo tebatukubiriza nabyo. Si nti eddagala olikozesa nti omwana tugambe nti azaaliddwa omwana waba azaaliddwa nti empewo eri ku nsi eyawukana n'eggundi omunaaza temperature ejja kubeera nga ekwatagana nabyo, si bwe kiri. Wabula okubeera nga bateekawo ensonga zaabwe nti Allah abeere nti omwana ono nti ajja kukula nga ayina emikisa. Nti tugambye hadithi eyo omuntu singa yeekwata ku kintu n'agamba ku kayayaana omukola bw'oti wukila alayhi, Allah amulekera ekintu ekyo n'alowooza nti kituufu n'akigamba n'abalala, wabula nno ng'ate yeesuula mu buzibu. Jjukira nti singa obeera ng'osaasaanya obwonoonefu oba n'okola ekintu kyonna nga kibi, buli akola ekibi ekyo ofunako naawe ofunako. Ne tweyongera mu maaso ne hadithi eya Ruwayfi ti abeera nga atugamba nti omubaka yamugamba lumu, omubaka nabiina sallallahu alaihi wasallam yamugamba owaaye ggwe Ruwayfi nonno oyinza okukola ki? Okuwangaala ebbanga eddene mu kyo nti ayinza okuwangaala. Era waliwo omumanyi omu gwe bayita Imaamu Suyuti yabeera nga agamba y'omu ku basahaba abasembayo okubeera nga bakola ki? Bafa. N'ayongera nga n'amugamba bino ebintu ti omuntu gw'osanga nga asibye ebirevu nga akola takabbur, n'ayongerezaako si kirungi kusiba birevu nti nga weesoma biki, n'ayongerezaako n'okubeera nga muteeka ebyo embira ze twayogeddeko ebyo ebintu biringa necklace n'obiteeka mu nsolo nti Allah agiteekemu emikisa, ti efune emikisa oba okubeera nga yeewala akabenje. N'okubeera nga n'ayongerezaako n'amugamba n'okubeera nga bakozesa obukyafu bw'ebisolo ne babukozesanga mu kwetukuza nga bava okukola nga bava mu gundi okukola ebibi emmanju oba amagumba g'ebisolo nti fa inna Muhammadan bari'un minhum, nti Nabbi Muhammadin sallallahu alaihi wasallam abali wala. Mu kyeno hadithi twagalamu ki nga tetunnajjamu byakufuna birala, twagalamu kiri eri okubeera nga bateeka ebintu mu nsolo zaabwe okubeera nga zifuna emikisa ti ekyo oba weesembereza okugatta ku Allah, okubeera nga ogenda kufunamu obubi mu kyo. N'olwekyo tubeere nga tetwesembereza bintu ebyo omuli irizi, okulaamiriziganya, okulaamiriza n'olaamiriza ekintu ne bakulaamiriza. Ebigambo ebyo bisobola okubeera nga muntu mulala yabyogedde n'abikwogererako nti ofune omukisa n'ebisigalawo ebityo. Mu kyo mbalaamira okubeera nga tukolera ku nabiina Muhammadin sallallahu alaihi wasallam bye yatugamba ni Allah subhanahu wa ta'ala. Abasiraamu tulina rukuya waffe oyo osobola okuba nga ofuna obuzibu oba omutwe gukuluma osoma al-Fatiha n'ebisigalidde. Ne tweyongerayo mu maaso nga tugamba nti hadithi ya Sa'id bin Jubair abeera nga atugamba nti omuntu yenna akutula embira ezo ze bateeka mu bantu oba obukomo ebintu byonna ebyo bye twogeddeko ebibi
nti omuli yirizi ebintu ebyo waliyo obumu bunekiresi babuteeka waliyo ebintu bingi babiramirizaako ne babiteeka mu maduuka oba n'abiteeka mu mmotoka n'ebisigalidde nti omuntu yenna singa akakutula oba n'akamenya oba n'akola ki nti omuntu oyo abeeranga atadde omuddu ogw'omulimu ekitegeeza gw'amaanyi nnyo okubeera nga oyimiriza omuntu okubeera nga akola okugatta ku Allah subhanahu wa ta'ala. N'olwekyo mbeera nga mbalaamiriza okubeera nga tetuweekwata ku bintu ebyo bye tumenye waggulu. Arruqa okubeera nga muli okulaamiriza okutali kutuufu okugatta ku Allah okugatta ku Allah. Ffe tulina rukuya waffe ow'obusiraamu ng'era we tumwogeddeko mwe muli al-Fatiha, mwe muli okusoma Naasi ne Falaq emirundi 3 n'ebisigalidde wattamaim tamaim okubeera nga abaana mubasiba embira n'ebisigalidde tulina kwekwata ku Allah subhanahu wa ta'ala. N'olwekyo mbeera nga mbasiibula insha Allah tujja kuddamu tulabagane. Assalamu alaikum wa rahmatullahi wa barakatuhu.